Anzira mukoyaniza webale kubanga otwegasse koko NTV ne Spark TV webale kubanga oli ku Facebook live amne YouTube era nga wali balaza tuba tutunulidde obulamu bwabo abatuzamu amaanyi ng'ekizibu okuba okiyitamu ate mukwano bola ku munnaate nga yakivunose olusi oddamu essuubi gwenna olunaku olwaleero kaali kabenje akaali kagenda okutwala obulamu bwe bwennyini naye ate mukama yasaasanaza bibye naye ate kamuleka kyekimu kubanga ate omukono ko kagenda nagwo obulamu bwe butambula butya abusanze atya okuba nga azaalibwa mulamba kati twogerera nga alina omukono gumu tutera kuba tumanya olugero lwe paka ssaawa 5 ez'okumakya mukwano gwange wasuze otya bitambula bitya wikendi ekuyisiza etya ebadde nnungi nnyo ebadde nnungi ddala amanya bampita Juma Bukalamuli Dacosta yesebo bakuzaalawo banzaala mu district bayita Ntungamo kye bayita Kyangala ya mama ne taata bakyali balamu yabalamu amanya gaabwe bibaani mama ye mukyala Kasifa Namusisi then muzeeyi ye Muwanguzi Abudu mama mubuuzeeko okuba kati ng'akulaba ya mama wasuze otya era nkwagala nnyo ne muzeeyi nawe nkubuuzizzaako n'abantu bonna abamanyi Juma Bukalamuli Dacosta mpozi mwe temuba na kika tukirina mwoddira ki neddira mutima yanja oba nno oba mutabani wange nzala ba mutima kati buuza ku maama wo bulungi mukwano wasuze otya yesebo obadde gye wazaalibwa gy'obadde okakalabiza emirimu all along no eyo navaayo wavaayo nga wenkana ki nali muto nenvaayo neŋŋenda e Masaka gye wasomera primary primary nagitandikirayo Ntungamo mu ssomero baliyita Kyangala negye natandikira P1 yange awo natuuka mu P2 netusenguka netudda e Masaka ebambi ng'oli mwana kikula ki omuwombeefu mukakkamu ali active era nga bwondaba nali muwombeefu naye nga ndi active mu bintu ebimu most especially bya sports nga osinga ki mupiira volleyball basketball wali mupiira nali wa mupiira ne musambi wa kapiira osamba namba ki ali nsamba zonna 11 7 9 8 zonna ezirumba ezo nange olumba walabaga nti abaana amagulu abiri amakituufu waliyo omusambi omupiira nga alina amagulu abiri ngaakuba nefunire right ndanga azikuba nange nze omukubbo zombi ngaozikuba tosobola kwawula oba nsambisa kkono oba nsambisa ddyo oba obuzaabuza so tubeera gifted katonda aba yatutonda bw'atyo omuntu asobola okifunanga ekikolwa ng'ekyo eba nteeka ya katonda gwe ne bwogezaako yesu osobola okipulakitisinga n'okisamba naye era kimala nekiddamu n'oba n'okugulu kwokozesa ennyo kati gwe toyawula kuno oba kwe kwangu oba sikwangu era kyonna amagulu ngakozesa otyo kati nga mu ssomero primary awo osamba omupiira oli ku school team natandika okgenda ku school team nga ndi mu P3 ne banteekako nga ndi mwana muto naye ngaera byenkola nga biringa byabakulu lwakuba ekyewuunyisa nga nze kanaliisiwulya nti mmanyi omupiira naye bo bali abaali bandaba nga bye bakyogera mpulira so primary yange yonna amasomero getaniranga okunkozesanga okubasambira kozi nali muto naye ngaomupiira ngusamba ate nga ngwagala cause it was my talent tenali nyina passion primary bovaayo n'olekojja e Masaka nengenda e Masaka ku mu P3 awo P3 banteeka mu ssomero erimu naye teryali lya kapiira nnyo lyali lya ddiini nga muzeeyi kyafa yafa ddiini nga tanaba kunzuula mu kitone ekyo actually n'omupiira nga tagufaako nnyo kati abaana baali mu ssomero erya kapiira be bampaliriza ennyo ne baŋŋamba nti please jangu mu ssomero lyaffe so kinalina okukola kulimbalimba muzeeyi ne mugamba essomero lyendimu siryagadde omuzeeyi naŋŋamba lwaki oligaana oli mwana muto
ane mugamba nti wala nnyo naye nga wemugamba nti wala nnyo ate weekumpi kuje ŋŋenda ndowooza muzeeyi n'akima nti omwana tasiimye essomero naŋŋamba soma nnyo oba owokubiri oba owokusooka nja kukukyusa awo omupiira awo naguvaako nensoma nnyo so that nzije nga mpise bulungi ngende ku step endala. Ye maama nga taliiwo, tali mu picture? Maama yali waali so akapiira nnyo akapiira bagenza okategeera nga nvuddeyo. Awaka baitaba nti osamba n'omupiira? Baali bakimanyi naye nga omupiira gw'edda abantu baali tebabifaako. Baali tebabifaako. So nensoma biza zagenda okujja nga ndi wa kusatu. Wow. Najja nga nkaaba amaziga akawozi nali mmanyi muzeeyi tajja kumpa chance. Muzeeyi n'ambuuza nti ki ekibaddeyo ne mugamba nsembye. Nangamba nsembye nti it can't happen. Nangamba it can't happen. Nangamba oli wakumeeka? Mugamba ndi wakusatu. Nangamba nedda nampa haga nangamba no ngenda kuwa kyowansaba. Nangamba ettamu ejja ngenda kukyusa nkutwale mu ssomero eryo. Awo obulamu bwange ne batandika okutegeera nti ndowooza omupiira nguwagala. Kozi nange natandika okifiiringa natuuka eri ku ssomero eryo eryali akapiira for real abaana bannyaniriza bulungi babo baali bamanyi. Bwenatuuka mu class nga teacher mwali ne basituka ne bannyaniriza bulungi bonna. Novimba? Novimba. Actually it was my first time okunyumirwa mu kitone kyange. Nempulya nga abaana bonna bannyaniriza banjagala neŋŋamba alhamdulillah. Olwo wasomerako ko ku mupiira like ogwakuweerako ko wafunako kweyo? Omupiira actually lwe lugendo lwonna nga bwegenda okukunyumiza. Akapiira kambeereddewo. Kakubeereddewo. Wadde sijja kwekwasa nti kanzijjako omukono yali accident eyo. So awo ovumbye abaana bonna buli omu ayagala okufaako ba teachers bonna oli favorite? Baatuuka bakyusa nayingiramu zalinga ssaawa 3:30. Ne basituka ne bagamba nti class monitor tukugjeeko oyo ono class monitor. Olw'omupiira? Olw'omupiira. Noza ne ku kantini ng'oyogera bwogezi mmanya ne bakuwa ebyokulya? Sirina kyensasula nga abaana balwanira okungulira ebintu. Bannange nga wali sereebu? Ate nga nali mwana muto mu sayizi. Wali katono? Nali katono nga siri wa bigambo bingi. Oli musirise naye ng'effujjo bagamba abaana abasirise abaana effujjo lingi. Effujjo lyalimu naye nga oluba nga tutuuka ku mupiira nga nconcentratinga nnyo. Kati awo basomesa buli omu ayagala kukusembeza oli mu class byongo obitegeera? Mu kilaasi nali sikola bubi nga bwe nkugambye nti eri nali nzidde mu kyakusatu. Ate natuuka mu ssomero eryo nga basoma nnyo bo. Baali basoma nnyo ebitabo biwa obudde n'akapiira. So nga nina okusoma bampadde obwa class monitor nga nze alina okuba nga ndabye ebitabo by'abaana biki so nga nina okusoma. Tebyakumenya nnyo, tebyakujja ku mulamwa? Kubanga kati olina obuvunaanyizibwa busatu. Oli ku mupiira, class monitor, ate nga naawe olina okusoma. Nze obulamu bwange bwakola nga siri mugayaavu nnyo. Ndi musajja mukozi. Oba engeri ennaku zino bagamba nti ndi mupambanyi. So nakitandika nga ndi muto. Obwo nali nsobola bibalansinga ekyomukisa omulungi ne waka nali last born. Nga last born sikola nnyo mirimu. Mu baana bameka? Abaana 5. Bonna balimu ku mupiira oba gwe wekka? Bali balimba. Si bakapiira. Gwe mulenzi wekka? No, tuli balenzi 3 n'abawala 2. Kati gwe last born? Last born. Kati awakapiira olwo oli mu class ki wano mu ssomero eppya? Essomero eppya era nali mu P3 kuba nti yo yali second term era nempita bulungi ogenda mu P4. Kati awo P3 twali tetwesimbawo. P4 nali ngenda kwesimba abaana epapa ne babiyuza. Lwaki? Nga ngenda kuwandika nesimbe kwa captain bangamba there is no need. Oli captain already? Bangamba oli captain w'essomero. Captain ow'akapiira? Ow'akapiira. Owa games prefect. Noyitawo no unopposed? Nempitawo kati nemba nga ndi captain w'ekilaasi n'ow'essomero. Wow. Primary 4. Wow. Benefits ki ezagirangako okwo? Kulya bulungi kubanga abaana baleetanga ebintu ebirungi. So naye seetaaga kuba na ssente mu nsawo. Sokolindeko nga abaana bayita ebintu ebirungi mu nsawo zaabwe osooka n'obijjamu? Sibijjamu, baali babimpa kuba buli omu yali agala kufuuka mukwano gwange. So oba ndowooza sikimanyi nnyo naye mmanyi nti oba ng'okola bulungi abantu beebaza, people they try to appreciate. Ne bagezaako nnyo okufuuka mikwano gyo.
tenaraba ekyo. So ly'essomero libeera mpaka ku P7? Nalibeera mpaka ku primary 5. Nalimala primary 4 netusenguka actually netudda essanga awo wembeerera ddala kati. Awo natuuka awo ne bampa basaleera mu ssomero baliyita Jolani. Sanga kisangibwawo? Kisangibwa mu Kiruhura district wakati w'Eryantonde n'Embalala. Batunda ennyama ennyo. So nosoma watuukawo mu ssomero nga mufunye essomero eppya? Nga tufunye essomero eppya. Era of course natuukawo mu kitundu ekyo ng'omupiira mutono. Gwaliwo mu bakulu naye nga mu baana teguliiwo. Kati olw'okuba nti eri nali active natuuka eno essanga nengula akapiira ka Superteri ka 2,500 nenkafumba nekaba bulungi nentandika okusamba before nga sinagenda ku ssomero. Kati abaali bayitawo ne bagamba omwana ayagala omupiira bw'ati yavuddewa. Kati ne madamu w'essomero oyo bwe yandaba n'aŋŋamba jangu ku ssomero lyange osomereyo. Nampa basale bambi. Hakuba nti eyo saawangalirayo nnyo. Ate lwaki? Banziba mangu. Ani akubba olwo? Essomero eddala. Likulayo kapiira? Nnyo namaanyi. Ne balikutwala? Eno wamalayo bbanga ki? Awo namalawo ettaamu zaali 2. Ettaamu 2 eyokusatu saagimalayo. Awo nenswitchinga nenzira mu ddala. Nga bakuwadde ekisingako yali private eyo kati nenzira mu gavumenti. Nga yamaanyi nnyo nga yetasanga parents neyamaanyi. Nenjoyininga awo akuba nti awo saafuuka kaputeni mangu abagezi baali bangi. Si gwe serebu yekka yaliyo? No. Buli gwali muliro. Kati bakutiizinga nakutiizinga? Kutiizinga tekwaliyo. Ekikulu waliwo nti nina okukozesa amaanyi mangi so that nkompitinge n'abantu bensanzeewo baserebu. Era challenge yali y'amaanyi. Etya? Nti baali b'amaanyi nnyo. Obutakulimba nti mu life yange essomero eryo yampa obuzibu. Nagendayo nga ndi serebu gyenva naye ng'eri ate baliyo baserebu bangi. Abasajja basambanga omupiira. Naye nga nali nyina okulwana ennyo mbe nga nkompitinga nabo tudde ku peesi emu. Ate Katonda munene ate mulungi nenkompitinga nemba nabo. So wabeera paka ku P7? Anawo saabira paka P7. Ebyo kiye? Nga nkyusa amasomero nga bakubayo bubbi oba nga gwe toyagala? Tukkaanya nga baali banimisa bintu baŋŋamba tujja kuwa kino kantiini tujja kusomesa ate kati famire yange teyali bulungi nnyo nga muzeeyi wange tali bulungi nnyo mu byensimbi. Yali akola mulimu ki? Muzeeyi yali musuubuzi yali alina edduuka. Ate maama yali wa hoteeri nnyo ali wa hoteeri. Halizanga kyekola mu hoteeri? Ate kati nze siva ku hoteeri lw'emmere. Nga tuzeeyo wali ebyo bakusuubiza. Bakusuubiza bagenda kuwa kantiini ng'olya buli kyoyagala? Baŋŋamba nja kulyanga ne staff. Breakfast buli kimu kyonna. Actually ate eryo nalinyumirwa nnyo. Baali baliyita bisheeshe naye liri awo essanga. Liri ku jeeri? Nali nzijeeri. Olwo oli mu class ki? Awo nali ngenze mu P6. Bannange. Ate natuuka eri nga teri pressure. Nga nze kabaka waawe. Wanje. Nenyumirwa. N'ojoga? Buli kimu kyonna nga n'amagezi mbasinga. Paka P7? Paka P7. Kati primary yonna wasoma mu masomero ameka mu bufunze? Ndowooza gaalinga 6. Wanje. Somero muli kale wasoma mu classes 2? Awo nagendagendangayo nesoma wiiki emu ne. Toyagaddeyo? Ne bampisa bubi kale nga twali tebampisa bubi naye ndowooza obudde obwo nali nyina ekyejo kingi. Nga njagala omba njagala kugenda Kasana ngende Kasana. Kati nga tikyabwansange n'aŋŋamba please go back. Ate kati njogerako. Eno n'entondo. Manyi waliwo obwana bwina entondo? Of course nali last born. So do you think kino ekintu ky'okuba nga bakujajjatta nnyo olw'okuba wali osamba bulungi omupiira kyakuleetera amalala nga toyagala bagambe nako? Amalala gagenda matono of course omuntu yenna w'akapiira tasobola kulwa mu malala naye ate kyanyongeranga okukola ogenda nnyo mu maaso. Naye ekirungi muzeeyi yakiyanyambako obudde obwo nali saagala nnyo komenti ze kuba yali andaga nti simanyi mupiira. Nga wetusamba mu bipiira gy'amasomero avaira ngamba ate olina kyosambye oli omwana omulala yadde asamba 7.
takumanyi ngamba naye muzeeyi lwaki tasimbaze mazima all people badde ba praising agamba nti Juma osambye bulungi ati so nuze kide kyo muzeeyi pati yasamba nene kuba nabeeranga nga mmanyi nze simanyi ng'abantu ebituba kukisaawo bandaga nti mmanyi ne bwe ntuuka ewaka muzeeyi nga ngamba tolina by'omanyi by'omupiira abaana badde basamba oteebye goals 2 bali bateebyemu naye ng'abakusinziza omupiira ngamba tekijja kitya nteebye goals 2 ono ateebyemu mata nsinza omupiira so nakyo kyanyongera amaanyi okukola ennyo. Exactly. Ekirooto kyo kyali ki mu biseera ebyo? Ekirooto kyange ogyeko mu kitone njagala kusambira Uganda Cranes. That was my dream. Lwaki tewagituukako? Njagamba nti nagituukako. Wawutya? Nja kujumiza. Kati osooke tugende mu kuwumulako we tukomawo tutandikirawo wenyini nnyini Uganda Cranes ogituuseeko kubanga bukyanga mbeerawo Uganda Cranes agirabangamu muntu weeyo awo tugenda okutandikira tovaawo tukomawo. Webale kubanga okyekovide ku NTV ne Spark TV YouTube awamu ne Facebook live ndi n'omwami Juma bambi yafuna akabenje akatwala omukono gwe olunaku olwali tuzze kubanga ate twogera ku bulamu bwe ku lugero ku story ye bwetambula bwetugedde mu kuwummulako abadde atunyumiza omupiira engeri gye gwamutambuza mu masomero ag'enjawulo mangi ddala n'ali eswaga ate nga n'ebirungi byafuniramu bingi nnyo ddala nga bwazaatunnyonnyolako naye mu masomero 6 ge yasomeramu mu primary emyaka 7 yasomera mu masomero 6 nga omupiira gwe gumutambuza okufuna essomero eddungi lye yayalagadde okubeeramu ne benefits ezajjiramu. Abadde atugamba nti bw'ati ekirooto kyakuyingirako mu Uganda Cranes era yagiringizaamuko. Olwo gituukamu otya? Omanyi buli kimu kyonna Katonda yaffe tusaba Katonda n'atuukiriza. So nga bwe tujja okunyumyako awo mu maaso yampise n'ebbali ate otyo nesitayita wano ku Uganda Cranes gye mumanyi neya Mr. President Magogo nampisa eno olwo maze P7 ntegeeza kati nankyamya nampisa mu amputee yabaliko obulemu naye bagiyita Uganda Cranes. Tusooke tuddeyo eri oli mu P7 omaze P7 awo. P7 agimala bulungi kuba awo nasetolinga nali nyina okusooka muzeeyi yatuula n'angamba please muzeeyi yali muntu wa bitabo nnyo angamba nyamba osome kubanga obwongo nali ntadde nnyo ku mupiira nangamba kusoma P7 omale ate kyali kyampaliriza mukwano gwange omuyangamba yali mutegeevu nnyo okunsingako nja okwogera kuba yali atambuddeko ng'amanye ebibuga nangamba nti tudreaminga okugenda ku Uganda Cranes naye nga okutuuka ku Uganda Cranes olina okusomera ku masomero amalungi kati so nangamba nti baata babyetaaga results ennungi awo nali nyina okusoma ennyo ndabike nti ntuukiriza points ez'essomero lyetwali tudreaminga ffenna okugendako. Olwo nga mutununya points mmeka? Yatugamba nti kitende yagala abalina buna kati awo nga ffe tulina okusoma tole nga tulina buna then kati zo ssente Mukama yamanyi gye zigenda ova naye nga kasiba nga olina makisi ennungi nga neddiba mweriri yali atugambye nti bali tuweetaaga na kusasula. Kituufu kubanga era mpuliddeyo bangi abasomera ekitende ng'omupiira gwe gubeeyimiridde bayitirivu so naŋŋamba nti tukole ekyo awo ne tusooka situula mu P7 nasamba naye saasamba nnyo kubanga nali nsamba under 12 under 13 ne mbagamba leka nsooke nconcentrating emmale P7 era ne banzikiriza ne nsoma actually ekyomukisa omulungi nali maze mu vaaka yange academy nga y'amaanyi abatandisewo academy ku kitundu ne mu Western Region omupiira gutandise okukula batandise ogutegeera gutandikidde ku grassroot ne joininga academy ne bansayininga Mwami Fabo yatuyamba nnyo yatujjayo wansi yadiscoveringa talenti zaffe abasinga n'atandika academy nagamba mujje tusambe ate twagusamba omupiira etusamba league ya district our team Triple Stars nga yekulembedde of course nalisitera kukubwa nnyo nalisitera yali bankuba naye nga ebiseera ebisinga nali muwanguzi
kati bajja batuleetera program nga baagala tiimu abaana bagenda ku tiimu ya Uganda ey'abaana ba under 14 nga mbutuufu bagamba nti eyo tiimu sigiriiko ndowooza naawe bali tujja kikkiriza kubanga nange nali ntandise okwewulira omupiira abaana nali ntandise okuvubuka nga mpulira omupiira nsobola ogusiba nsobola okudojinga nsobola okukuba shoti ng'ogwewulira nga ngwewulira actually awo twasambira emipiira gya primaries tugenda Arua era nali top scorer wa tournament. Wow. Yeah, nali top scorer tournament ne bampa ekirabo ekyo nkyagala nnyo. Eyo tournament ki? Y'amasomero ga primaries. Mwaka ki ogwo? Yali 2010. 2010 ne tusamba omupiira. Yali second term ne tuyitawo. At the final twagenda okusamba omupiira ogusembayo balondemu abaana tujje Kampala. Ekigambo Kampala kyalinga kikukyamula? Mukama kati. Oyinza okugamba tugenda obawo. London. Ne London kumpi. USA. Nga Kampala omuntu agamba Kampala ng'ate aba Katonda wa ku nsi. Mama. So nga tulina okukola ennyo tugende Kampala. Nga tojjangayokko? Naye najjayo naye nga sewamanyi bulungi. Nga tuyimayo oba ozze mu kibuga ng'oli mupya. Amaaso gategalaba bulungi bikyula wala kifaanagana. Mpulira. Naye nga twali tulina chance okujja okusambira eno. Ne tusoba omupiira nga ndi mu vaaka ya P7 ne tugenda okususulamu. Yali last game yange nga nyina omukono. Banga twagenda ne ttiimu enkulu twajoyininga nabo olwa transport. Nga nabo balina okusamba ekikopo kyabwe ekya Force Division nga bagenda mu region. Fenna taba omupiira gyagenda bulungi kuba bo ffe twali tugenda sambira Lushere, mutano giyita Lushere, nga bo bayingirako ku munda babayita mugole. Ffe ne batudropinga awo bo ne babeerezaamu. Ffe twasamba ne tuwangula. Actually we won 5-1. Wow. 5-1. Kampala n'ogiraba kati ng'ogiringiza? Kampala ticket nali ngiina munda. Ate ng'ekyomukisa oba kyamukisa mulungi oba mubi saatandika mu kisaawe. Saatandika mu kisaawe. Bakuta mu second half? Reason being omupiira engeri ginali nguvuddeko ate nyinamu n'entondo. Ng'olozimeredde ddala? Kuba kooki yagamba tudduke nga nkooye ne sitamulaga ne sitayogera nenyimirira olw'emputtu nga manyi nti nze amanyi. Mpulira. Actually ekintu kibi advising abaana kikola. Ne kabuvubuka akutawaanya. Kati kooki n'agamba si gwe asinga ku ttiimu yange obulungi. Ne ngamba gwe. Awo nesooka mpumulamu wiiki. Ne kooki ate ngambye sinza asinga nze mbivuddeko. Naye ku lunaku lwe twali tugenda okugwa ku accident, kooki yajja n'aneegana ngamba ttiimu yange eweddewo. Ng'olina okumutaasa jangu tugende. Ate tokyasoma oli mu vaaka? Ndi mu vaaka ya P7. Ate ne mbalabalamu bali oddiri y'e Kampala. Kooki aneegayiridde ekitegeeza ndabye nti ndi muntu w'amaanyi. Ne mbalabale nga bwe ngende basigenda. Ate budde obwo nali nnyina n'ekyali kyampaliriza abaana twali tuguza obusimu. Ono bumotorola ono bwali obwa bbulu munda. Abaana nga buli omu alina akasimu ako. Nange nkayina ne bagamba tugende tujooge tugende n'obusimu. Nengamba of course I have to join. Moroka nejja bino bikanta byaffe ebyekyalo n'enkyeri pako. Ne tugenda tusamba omupiira twawangula 5-1 ne bali ne bawangula 2-1. Naye mu kugenda awo abasajja baatandika okunywa emyenge. Abavuga? Avuga n'abali emabega abawagizi kuba twali banja almost like 45 or 50 fenna nga tuli ku motoka emu. So abawagizi n'abasambi muli ku motoka emu? Kanta eniho butayimbwa nga tuli mu etiimu ento n'enkulu. So twayimirira awantu wayita Kaguta road. Ogenda bamuzeeyi road eyo ne tuyimirira ne batandika okunywa omwenge. Akuba nti ffe tetwayina busobozi bwogera n'ekirala nti gaali masanyu. Muwangudde? Before nga tugenda. Nga just bagamba babola temunywa mwenge. Of course tusobola gunywa.
ninga baba wagizi bakola ki banywa ate nga ne driver ndoza yali wa tabu nnyo mu kunywa tugenda kati yo yatuuka yo n'abateeka ku kisaawi n'adduka mu bbaala eti yali wakapiira nnyo n'agenda mu bbaala n'anywa kati okuva mu kisaawe nga bali basanyufu nga tosobola kumanya nti driver atamidde oba tatamidde ng'amasanyu mangi tugende waka twagwe tugende waka ne balinnya mmoloka ne batusanga naffe nemoloka driver gipakinga eri mu maaso nesooka tugigoba abaana bato ne tujja erippa naye nga bannaayi omwenge musajja mugirinnya etambula nemugibuukira netugibuukira ate naffe tetuwangudde olwo ngwe namukanyama otandise okufuna ku nyama nayefunye akanyama si byakakati kati ebirowoozo bingi mpulira netugirippa netugenda twayimirira awantu wamu nga tujjamu ku baana abamu bagiyita kageeti ova kageeti ogenda essanga ndowooza we nakoma okutegeera kubanga awo batugamba nti sente zemulina zonna muzirye tugenda okuddamu okuyimira tuyimirira waka kati awo mbange nali nyinamu sente zange 13 ngenda okukebera bwe nti nga basindise message nti ebibuuzo bikomyewo osobola obikebera ku ssimu nusu 5 kati nendyako byali 2 5 ndekamu ekyebi ntuke wakangule kano ya time kano kalyeko okutakula bwe kati teke ku ssimu nkebera results tuyingira mmoloka abavuka bannange abalala twali tubalesa abavuka 3 awo mu lugendo nza twavugawo eddakiika zalinga 5 kwa from mu kageeto okutuuka essanga kitwala eddakiika 10 naye tuyinza okuba twavuga eddakiika 5 driver yavuga speed ey'enjawulo ng'edduka ate bwe yadduka nze we nali ntudde ku mutayimbwa guno gwe wakati ogubeera mu kanta ne bajja omwana omu wa pasita n'aŋŋamba Juma nkooye yali asambye mulambo omupiira nze nga nyingiddemu ekitundu ekyokubiri n'aŋŋamba Juma nkooye leka nze ntuuleko ng'oyimirire kasa tutuuse ewaka nensituka eŋŋamba kubanga saali wampaka nnyo nga ndi wampisa nensituka kati bwe nasitukayo n'atuula nenyimira ku mutayimbwa kati oli byavuga sipiidi kuno omukono nenguyisa bwe nti mu mutayimbwa nyweze kubanga yali edduka nnyo mmoloka ati mmoloka eri ono driver owaffe yali atamidde n'alinnya omuliro niyeebaka ku steering bw'ati n'agyebakako nga watereevu ali straight we twagwa era omuntu yagamba nti mmoloka yagwa ntoso nakikkiriza nga wali straight kati abaali mu maaso bagenda okulanga emmoloka eri ejja ekuba amatala tuvudde mu layini yaffe tuzze eno tuvuga nga mmoloka z'e Rwanda driver nga yeebase ng'edduka mu maaso yalimu yekka yaliyo n'omukazi n'omulala omusajja kati bo kye baakola ne bamuzuukusa nga tazuukuka bagenda okulanga emmoloka etuuse kumpi omukazi kyava akyusa steering bw'ati n'awonya okufeesinga bweti zeefeesinge n'akyusa kati obudde bwali buweddeyo nga yalaba firimu ya Titanic obudde bwali buweddeyo nabo kati yagenda okukuba neekuba oludda lwaffe era atuukira ku mukono gwange kwennyini kwe nali mbutadde bwe nti ekuba oludda lwonna neeruyuwa ate abaana 5 abaafa abasinga baali waggulu ku poolo baali kujja emitayimbwa waggulu ng'omu kwali kati bwe yakuba ng'oli yava eri waggulu n'agwa wansi bane ne bamulinnya abalala ne bagwa mu kolansi mmoloka kati yagwa wansi nti eve ku kkubo yasigala ku kkubo naye nga tukunkumuka mu kolansi akwa ekyomukisa omulungi nti mmoloka tezaanange nagwa mu kolansi actually yankuba omukono nenvawo nengwa ku kolansi yakuba omukono wetya yatomera kisenge yatomera ki omukyala bwe yagiwugula bw'ati yagiwugula n'ekyuka yali bwet straight ngenda kwefeesinga n'eri ejja n'ajjako bw'ati n'awugula steering ne mukunkumuka abali waggulu kati emmoloka n'ekuba oludda luno olwa drivers side emmotoka egiyisa bweti eva eri gye mwali mugenda okwetomera naye n'egikuba oludda luno mabega ya driver omukono gwo gye gwali wali kusaidia driver n'omukono nga ntaddeyo bwe nti omukono mu pipe nga nyweze jasi nali ngezaako kunyweza nga yali edduka nnyo
aho ne tukunkumuka lwakuba emmotoka ez'emabega zaatuyamba wali watereevu nga zisobola okutulaba neziraba nga abaana tukunkumuka twalinga amatooke. Wafaawo bameka kaseera ako kennyini? Ku sipooti baafaawo abaana 3 then omulala abalala bafiira mu ddwaliro. Driver yazuukuka oba naye yafuna ebisago? Asobola okugiraawo yamala okukuba bweti n'azuukuka awo nali sitegeera baatunyumiza banga nze nagwa nenzirika ngenda mu kkoma driver n'adduka emisindi. Teyasigalawo? Akuba yamukosaamuko ku magumba ndowooza muno naye ng'atambula awenyeramu katono. Kati bano abali emabega be babayamba? Ezi n'endala ezijja tezaatuyamba nnyo kuba twali tugudde bubi ng'ate tuli bangi. Zo zaavuga buvuzi ne zituuka essanga ne zibagamba ttiimu y'omupiira bonna baweddewo. Kati Sanga tawuni yali etandise okukola alina mmoroka nnyingi abantu ne bavuga mmoroka kuba twali bangi nga sinakindi oba toyinaamu muganda wo maama wo yali mu mmoroka eyo oba si maama wo oyinamu taatawo oba si taatawo oyinamu boyfriend. Kati bonna ne bazivuga ne bajja okututaasa. Kyekyatuyamba. So bonna abali ku mmotoka bonna baalumizibwa? No baali batono fe abaafuna obuvune twafa 5 then abaafuna zino zi simple fractures baalinga abantu 10. Nti nze nvuddemu yavaamu eriiso actual omulala nti kino ekisambi eggumba limenyese naye ne baliyungugu ne kusigalawo omukono gugize guvuddeko gumenyese naye ne gusigalawo. Baalinga 10. Then abalala bo tebaafuna kisago abaali side eno actually n'abamu abaali eno abaali lake bo baayesangula busanguzi misaayi gyaffe. Mukwano gwe yali akooye gwawe ekifo? Ayo mulamutteke omusajja w'amaanyi. Era yaŋŋamba nti Juma gwe watwala ndowooza gwe wasadaaka yange era neebaza nnyo. Olwo abantu bano abazo bayamba babateeka buli omu mu mmotoka ye babaddusa mu ddwaliro? Buli omu. Awo wonna nga totegeera? Nali sitegeera. Oddamu okutegeera kyakutwalira bbanga ki? Kyantwala ennaku 3 mu ddwaliro? Mu ddwaliro kuba nagenda ozuukuka nga bazze bannamawulire era okufuna interview bwe nategeera nga nnyumba naye nga feeling zonna nziwulira kweziri ng'omukono kweguli naye nga pain y'amaanyi. Mama taata bazze? Bambeererawo era bantu bonna benja okwebaza bazadde bange ne famire yange eyasooka okumbeererawo nnyo. Olwo otegeera ddi nti omukono tekuli? Kyantwalira emyezi nga 3 oba 4. You can't believe it. Nange sikikkiriza. Emyezi 3 ku 4. Lwaki? Nga emisuwa gibeera miramu ng'owuli omukono kweguli nga ne bwe ŋŋamba nti kanzijewo essimu eyo nga ndeeta guno naye nga teguliiko. Nga n'okuloota nga ndoota nyina emikono 2. Obulamu mu ddwaliro bwali butya? Obulamu mu ddwaliro nagamba nti Katonda w'amaanyi kuba singa nafuna accident ndowooza nga sigenze ku mipiira ali sijja kuwona oyinza okugamba naye nali ku mupiira bampa tension nnyo olw'okuba nali mu kintu abantu kye basinga okwagala kye basinga okutegeera. Nga bwe nagambye nti famire yange teyali nywevu naye bo basobola okubeerawo ng'abantu then abantu b'ekitundu nabo ne bambeererawo. Then plus obudde obwo baaliwo fufa president yali Lawrence Mulindwa oyo yasamba paati ennyo mu by'ensimbi kuba yasasula biiru zonna. Nga tunaona okutuuka ku Mulindwa wano mu ddwaliro omanyi kikyambazarenga ekyokugamba nti watwala emyezi 3 okutegeera nti tolina mukono mu bwongo nga mwekiri naye nga mu buliwo tolaba nti no tolina mukono oba nagwo wali tolaba nti teguliiko olaba nga oguliko? Nze nali ndaba nga sigulabako naye ng'ate mu bwongo bwange ndawo omukono nga mpulira kweguli buli kimu gufunctioninga mu bwongo. Baba batuuka n'okunsiba nga ntandise okutabuka ennyo nga lwansiba guno omukono naye mbagamba mulimba munsibye guno naye guno gujja gusumulula. Ng'okyali ku kitanda awo? Ndi ku kitanda actually nali nkyalina mu emergency
ne basiba guno olwokuba nali nja kulwana olw'obulumi. Emergency wamalayo bbanga ki? Emergency twamala endowooza wiiki emu. Mwenna ne banno? Nze yasinga okukosebwa okuba obubi. Mukono gukanga gw'owulira obulumi oba n'ebitundu ebirala, kifuba, mutwe? Yankosa ne wano naye nga nawe wali wannuma. Akuba guno gwali gunaatera okugenda. Bawe yankuba wali ndowooza ngeri omubiri gye gugira yansikamuko ku kolansi. Yansikamuko ekutulera ennyama n'egikutura n'engwa wali ne gugwa wano. Bo bagenda okunyumiza omukono olweddi gwo gwali bagenda tusoma mudwali omukono teguliiko? Omukono nze nasooka mu ddwaliro ne baguleeta buleesi era bamalako bana sisita wange engalo ne bagamba zino engalo si za muganda wo. N'agamba yeeyi omukono guvuddeko. Olukya kikuviirako okwagala okutabuka omutwe? Bwali bulumi. Bwali bulumi ate n'ekirala mu ddwaliro nali nyina ennyonta. Ndowooza ekintu ekyo kibaako nnyo bw'ogwa ku accident. Ennyonta yannuma naye ng'abantu baleese ebyokunywa bijjudde awo zisipulasi ziki naye ng'amazima matuufu tebanzikiriza. Kati kyo kyebavansiba guno omukono sikozesa mpaka nkole ki mbinywe. Kati awo kikyandeetera okutabuka ennyo nga ndaba ekyokunywa weekiri naye tebampa chance. Naye nga dokita yaŋŋamba actually nakimanya nga nvuddeyo singa bampa amazzi nali ngenda ffa. So nekitawula obwongo oyagala kunywa baganye ate nga weebiri biraba zisoda ziri awo twatuzita zi ofono ziri awo. So kyakutwalira bbanga ki ng'oli musiba omukono bagukutte sayidi zeere? Banduyisangawo kuba hari omuvubuka omulala yafa bambi awumule mirembe yali ansumbuwa. Yali yamukuba ku mutwe n'atonyera mu sayino genda mu mutwe. Kati nga amalina okujja ewange n'aŋŋamba naye gwe naawe Juma nga wagudde bubi bw'ojja kwanguwa okufa gwe nga bwaŋŋamba naye bambi ye tiyasobola kuwona. Yamalawo bbanga ki nga tannafa? Ye yamalawo ndowooza wiiki emu. Yafiira mu ddwaliro? Yafiira mu ddwaliro. Ebizibu bwe ye yafuna obuzibu bw'omunda tebakimanya. Wagulu ye talina biwundu nnyo ng'alina buno bu bruise naye nga munda yayonooneka. So yakwatibwa lumwera yajja n'okujja nga agenda ffa ndowooza yansiibula. Cause he came n'aŋŋamba gwe Juma tojja ssulawo. Naye nga nange ndi bubi. Nange nabanga nali nzimbye ku face. N'aŋŋamba gwe blood. Yali ampita patana. N'aŋŋamba patana Juma tojja ssulawo. N'amuvinga n'agenda. Kyatwala eddakiika nga 10. Nempulya nga babinyumya. Omukwano gwa Juma afudde. Nga tebagala nkiwulire. Naye nze nali mugezi nga newe mba nga nsirise mba mbawulira kye boogera kye baplaninga. So bakyogera ne mbagamba ngende afuka. Kuba naye nagaana akapiira. Yangamba afuka ne bangamba kati ku escorting. Okutuukawo nga njala ku witness nga lwiri afudde agenda osanga nga kawedde mudda. Mugamba actually kintu kyanzija ku mutwe mugamba nti onsooseyo naye nange nzija. Kimanike n'okubuuza tekyakumalamu essuubi? Nange nawulira nga agenda offa sijja kulimba. Kozi yali bulungirungi nga ndaba ali strong asobola otamba naye nga nze bankwata sinali sirina bulungi maanyi. Kati so nagamba nzaddako. Akuba Katonda nga bwakola ebibye nali neebase. Ali neebase ng'obulumi bunnuma kintu ne kijja ne kiŋŋamba ku bintu bibiri salawo kimu. Omumayinza obutakikkiriza naye nga kyali kituufu. Kiŋŋamba oyagala ffa oba okyayagala obulamu. Kati decision saasalawo mangu. Nsooka ndowooza obulumi bwe ndimu lwaki sifa ne mpummula. Bwe mugamba naye nga nnyina ssente zange waka nali nyinayo obusente bwange. Nali nse n'amazzi gange ku ggaali nga nyina ssente zange ziri awo. Ne ŋŋamba nedda. Kubanga nali nina ekirooto ky'okuzimba ennyumba nga ndi muto. Nga nsevinga ssente ngula obute. Ne ŋŋamba mala kugenda mu nnyumba eyange. Era nekyaka bwe kiti. Ne mpawamuka ne nvayo nga ntuyanyi baŋŋamba kiki.
sabagamba sitera kwaganya okwogera birooto byange naye mbanga nyumizaako abantu at least I can tell. Lwaki otya okunyumya ebirooto byo babibba? Si kubibba, si kirungi. Njagala nnyo okukola ekintu bagenda okukimanya nga kiwedde. Si kirungi okugamba nti ate ngenda London. Ngenda London mu gw'ekkumi genda okutuuka nga oli mu Kampala otandika n'okwekweka abamu. Nanti ekirooto wayitaga oluusi n'okukikunnyonnyola. Nga kigaanye. So nze mba njagala nnyo bagenda okukiraba nga kiwedde. Embeera yange gye nakuliramu. So wazuukuka n'oyatula obulokozi? Abasiraamu tugamba nti Allah takola nsobi era kyonna kyaba asazeemu kyekiba ekituufu era nakkiriza nti obulumi kambeere nabwo nti era Katonda ndowooza bubadde kiseera kyange kulya bulumi naye nja buyitamu. So kukita n'amalayo bbanga ki? Embalala amalayo emyezi 2. Ani akuliko? Maama yali tasobola kunvaako. Maama yali tasobola kunvaako. Yakunaaza yakola buli kimu? Nnyo n'amaanyi. Wayita okuzze wayita ovubukidde ddala? Nga bw'obimanyi. Ensonyi? Ensonyi zabeerawo naye mu bulumi tobirowooza. Ate kirungi maama nali swamukoye kubanga nali nkuze naye. Bambi. Buli kimu kyonna yannyamba. Ne sisita wange gwenzirako yambeererawo nnyo. Ako yanyiizanga nnyo. Ate ng'akola ki? Ne mu byokulya yanyiiza nnyo. Ati nga guno omukono bali bagusibye nga seeriisa lumu. Wana wali gufunye bruise wano. Kati nga wangenda okundiisa ate nga ndisabye sitaagala. Twali twakumpi twenkana nga wafujjo. Kati nga nkwati actually kyansigalamu nnyo kibulaba nti ebisinga byonna mba mbijjukira. Nga ngamba bampa amagye akwata Katonda agamba nedda balwadde tebalyanyo neŋŋamba obadde otya. So kati awo life y'eddwaliro yakalubamukko. Yakalubamu wa wasiba okukaluubirira? Yakalubamukko kuba awo bwe twava mu emergency basiteeka mu ward. Basiteeka mu ward. Actually before that ekintu ekyannyamba ekirala okuwona gwali musaayi gurupu yange. Oli gurupu ki? Ali gurupu O. So yali nga gyeri mu ddwaliro nga gyeri kuba naye omusaayi sanga nga bwe nkugambye nti okuva awo wetwagwa okutuuka mu ddwaliro Embalala kiyinza okutwala eddakiika nga 35 naye 35 omukono gwali guvuddeko ofuuwa nga omusaayi gufuuwa. Then ekira kati abantu bedda bali tebalina nga kati abantu bamanyi nti basooka okuwa first aid ne basiba wali bakwata bukwasi ne bankasuka mu boot ya muluka ne gugenda nga gutiirika bwe guti okutuuka eri musaayi nali bali meguli ne bannyamba ne baguteekako. Actually n'omwe yafa omusaayi gwe gwabuda. So bali balina okuvuga ate badde eryantundi bajjeyo omusaayi nga nawe jjaba batwala eddakiika like 45 minutes okufuna omusaayi gwe. Okufuna omusaayi. So Mukama ali kusaidia okwanga omusaayi gurupu yo yalimu mu ddwaliro? Yalimu. Oba si ekyo nsanga embeera yali badde etabukira ddala? Nali siwona kuba omusaayi we gubula of course oba olina okufa. Kasooke tugende mu kuwummulako. Bwe tukoma omusaayi yaffe ey'okubiri tutandikira bakutadde mu general ward. Biki ebyasinga okusoomooza? Yaba affe results zaffe za P7 zo wazikeberako? Bwe tugenda okutandikira mukwano tovaawo tukomawo. Eziweze ennya zennyini ez'amakya g'olunaku olwaleero nkwaniriza musaayi waffe ey'okubiri eyamwasuze mutya. Ndi ne Juma omwami eyavaako omukono bambi olw'omupiira gwe yayagala ennyo naye kati nga bw'atunulira omukono ajjukira ekitone kyekyo newankwali ne kaakati era akyagwenyumirizaamu. Bwe tuyingiridde mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri abadde atunyumiza okuva mu emergency eri yonna gy'abadde. Musaayi bagumuwadde azza engulu, sisita we yamuliisa, maama yamunaaza, ate nga muvubuka bambi ng'ensonyi nnyingi naye nga tebali kyakkola. Banne bonna alaba bagenda bafa, essuubi limuweddemu, naye ate ye eddoboozi lye yawulira munda mu mutima
ne liba nga ate omuzzaamu amaanyi n'okuba nti n'ekirooto kye yalina eky'okuzimba ennyumba byonna ateeka okuba nga abituukiriza nga Mukama ye mubeezi. Tusembye nga bali mu emergency bayingira General Ward. Kusomooza ki okwali mu General Ward? Waliyo omugotteko ng'abantu bangi ng'abantu bafa nnyo. Awo baali bafa nnyo. Ezo ward eziriko abantu abagudde ku accident akoya niraba n'erinnya bagiyita bantu bafa nnyo. Nze nalaba ku bantu ng'akutukira awo mabbali gange akuba nti tekyantwalira bbanga ddene. Baaliyo chairman yannyamba. Chairman w'eddwaliro? No, yali wa Western Region mu Kapiira era bambi yafa. Mukama omwoyo gwe Katonda agumuze mirembe. Amiina. Haja Basendiowa yajja n'asanga nga mutuufu ekiri wadi n'agamba nedda ono omwana tajja kubeera wano era n'akubira Lawrence Mulindwa Mr. President n'agamba bankyuse banteeke mu private ya gavumenti naye nga babeera mu ebisenge ebiri private ne banteeka omwo kakya bbeeyi. Mu General wali omazeewo bbanga ki mu General? Mu General amalamu weeks 2. Wajjira okulaba chairman? Yali yagenze bweru. Yali yagenze bweru so yajja n'ansanga mu mbeera eyo nga mutuufu n'agamba no omuntu ng'ono w'omupiira tasobola tekikirizika. Weeks 2 kyo kyali kitya? Nyabo kwali kufa oyinza okugamba ndi mu mokyali abantu baafanga. Ng'ogyeko ebyokufa keya yaliwo. Reason being abantu b'oku kyalo bajjanga nnyo okundaba. Bajjanga nnyo. Abasawo eddagala lyali lya bbeeyi naye nga bwe nkugambye nti at least abantu bajjanga baleeta ssente nga tuligula nga n'erimu tulutumye ne Kampala tulijja eno ne bali nkuba. Ate mu General buli muntu aba n'empisa eyiye nnyo. Abajjanjabi biki nnyo n'amaanyi buli omu alina enneeyisaaye ebitanda bibeera byekutte si walungi naye nga osobola okusurvivinga. Nagendako wano ekawempe nga balina time gye bagoberamu abajjanjabi. Maama naye batuukanga ekiseera ne bamugjamu. Maama bamugjangamu kati nensigala muzekka nga bakitwa bajja abaana bano abasoma bajja ku makya n'abasawo nga baze basomako okubooza biwundu. Ate kati awo bulumi baddamu kuba ebiwundu byannuma obyaddala nga tugyeko kati mpuya nti nyina omukono gumu naye ekiwundu kyannuma. Okukikiriininga maziga gabaawo? Sina maziga gokka nakubanga enduulu maama kubanga teri kukuba kakalifu oba kusanyalaza no wali wennyini ate kyanyamba buno bana bannansi abaali bayiga bo baali bankwata bulungi bwali bwana buwala nga bulaba akabebi kato kali awo nga buŋŋamba bambi tokaaba nnyo. Ebyo oyagala? Of course. Mpulira teri muntu atayagala musuuta mulamu bw'ensi lwakuba nti embeera abamu yebaleetera nti bintamye naye nga buli omu yandoyagadde bamugambe nti sirikawo tuula wano kola kino. Nkulabawo nga weegumya oleme kuswalayo oli bubebi. Bwali bunsingako bwali bw'amaanyi akwengeje nali omuboola nga nange empuya alina confide ngamba nti bansinga naye si wala nnyo. So bakilininze ebbwa? Bankilininga ng'ebbwa buli ku makya bajjanga 12 kitundu bagenda okuntuukako around bantukako ng'emu kitundu naye nga zituuka ssaawa 10 n'okuzuuka n'entunula bwe nti olwa pain ejja. Tewali nga pain killers bakuwaako nti olya pain? Tewali. Baali bajja ne bayiwako biki iodine biki ne bayiwako ne watoba ne basikako naye ng'omanyi okusikako bagita gozi bali bateekako wali bateekako gozi. Kati bagenda okujja okuza mu private byakyukamukko? Care yakyukamu lwakuba nti ate bali bamaze okutumya dokita omulala ng'avuddeho yima yali amanyi ebyaki ebyebiwundu bamutumya special bayifufa nejja aze kujjanjaba nsi amwa transfer. Ate oyo yali wa tabu atya yali amanyi okujjanjaba naye nga ye tasaasira yali yakoowa dda
That's how I can say. Kuba yatuko nasanga banji wako buno obuzizi buno nagamba mwakutta mwana nasika ko busisi wa nenkube nduru naseka nagamba no kati gwe zinze kutasa nenga amazima matuufu obulamu bwensi omuntu ayinza okujja n'omulanga akulumya nenga akuyamba kuba singa nabya ne bali ba maama bano bali munzijanjaba semayina kyagenda kuntwala ebbanga lya mwaka mulambo okuwona naye oli kubanga bali batya nnyo okunkosa naye oli bweyajja n'asiikawo olumu bonna obukyafu ne buvaawo n'ekiri ekikuta ne kivaawo ekyali kyekutte nga tekigenda kunnyamba kati omusayi gwatonya n'ateekako eddagala eppya ne linnyamba okuwona. Olwo ebibuuzo byaffe byobikeberako ebibuuzo babinkeberera akasimu kaabula abaatuyamba bakabba naye bankola bubi nnyo Motorola yange yo musajja wadde kati bane smartphone naye kati Motorola yange tebandijitutte kasa bataasa obulamu babutaasa naye akasimu bandikalise ne babataasa mwembi kuba nani nkagala imanyi ekintu ky'oba ofunye mu mulundi ogusooka bannaaye kiba kinyuma nnyo kyovula batwagala nnyo bazadde baffe bamama tubaagala bataata tubaagala kuba be bantu betusooka okulaba kituufu. So Motorola ko kalugendamu ne ssente zaffe 5 byo saalaba nako kuba n'engoye nazo bazigira ne baziyuza ne bazisuula bakuba saaki kyemanyi bazangwa naye bana bansitula bankuba saaki naye bakola loosi lwa ssente olemaze oziryamu nali nziridde nali musajja museebi actually before that nti nali musajja mukozi wano nga nkyasoma nali musajja ku kyalo asindika amazzi ku gaali nga nsindika amazzi nsomba kasasiro naye nga kyenjagala twali tulina poloti nga njala kuzimbawo kasingo ruumu nve mu nnyumba ya maama ne taata gye baalimu nga tupangisa ngende mu yange so kati nga ssente nzitereka naziteeka mu kitabo kyange ekya science nga mwenzu nga nabo bakimanyi era baganda bange bakatula emikwano gyange olunagwa ku accident ne bagenda mu bitabo ne banoonya waggulu w'amabaati ne banoonya nga ssente tebaziraba naye nga ssente ziri awo ku mmeeza banga nze nali mugezi nnyo nga ssente zange naziteeka mu kitabo kya science naye nkisabika ne nteka bitabo bingi boni balowooza nti bitabo naye nga ssente ziri omwo. Olani azizuula? Tebazizuula. Wadde maama nga tomugambako? Maama ngambye nti ekyama ekyange nze nkitereka mpaka nga nkituukiriza. Bana linjagala nayina emitwalo 47 nga njagala giwera 5 ngule ente 25 then mugwe 12 baffe babeera akatale k'ente nga babaaga ennyama nzitunde 5 nfune miliyoni kuba omuzimbi yali aŋŋambye miliyoni ya ssente ajja kunzimbira karumu kamu nange nfuuke landlord ku myaka ejange ekyo because that was my dream. So kati bali bagenda okunoonya nga tebasobola kulaba ssente so awo nga tuli mu ddwaliro nga bantadde eno dokita oyo byajja yanzijanjaba bulungi Dr. Steven nkwebaza nnyo ne bamadaamu wonna banzijanjaba mu ddwaliro ali appreciate kuba nabo banfaako nnyo actually ndowooza mu balwadde abaaliwo nze aliwo omulwadde nga ebintu byange tebirabika bubi reason being nti support yaliwo eya ssente naye nga teva mu famire evaawa yali eva Dr. Mulindwa yanzijanja buli kimu kyonna ng'ayitira mu haji omugenzi haji abasendiowa nga bayitiramu olwo results zaffe za P7 ozikebera ddi bazimbuulira bajja ne baŋŋamba nga basanyuka ne bagamba nkoze mmeka nkoze 6 ne baŋŋamba era otokoze bubi nali nkoze 14 bambi nkoze 14. So kati awo wamala bbanga ki ng'oli mu private hospital as in private room? Oyinza okuba namalamu omwezi nga gumu ne wiiki emu bagenda otusiba naye nga before that bategekayo omukolo ku kisaawe kyaffe ekyessanga okusabira abaana emyoyo gyafa n'okutusondera ku busente abaali bakyali mu ddwaliro bannaaye lwe lunaku olwasinga okunyumira. Lutya ate waliyo? Nali maze omwezi gumu ne wiiki singa 2 wa 3
nga sigenda waka nga umanyi omwana nga tubadde totambula nnyo bikingo badde osamba mpya n'okomawo wiikyemu nga mpulira mpa myesinga kati ne bategeka ne baŋŋamba nve mu ddwaliro ab'eddwaliro ne baŋŋaanira ne baŋŋamba tannaba kuwona talina waalaga nagamba bugambi nti maye ekiriwo ngenda toloka butolosi era namala kuyita neeri ku mochare ku geti ya mochare baŋŋambulaga ne bagamba dokita ŋŋambye nti nkolemu exercise naye nga kumbi njagenda ku mukolo ogwo mmotoka yali enninze ajja basendi wananteekamu ne tugenda lwiri natuuka ku kyalo ng'oyinza okugamba baki bawo bankiyite batya abantu bandaga laavu nga buli omu akuba bo kyabeera nga baali balaba kipya abamu tebakkiriza nti banavuddeko n'omukono nga bandaba ne bewunya bagamba naye omwana ono nga buli omu andabako bw'ati akaaba naye nga amazima nti nze nali mpulira nnyumirwa kubanga baatuwa ekiseera okumpa ssente nga buli omu ampa ssente alina 100 alina mutwalo alina 2,000 n'akaana akato kali kalina nusu wakyali 10 nekakijja nekakimpa bambi neŋŋamba pipo abantu liri baagala nnyo n'omulala omwana yakabira maama we maama mpa ssente mpa ejjuma nampa so awo ne tudda mu ddwaliro twamalayo wiiki ng'emu ne bampa transfer kati guno nga gwo gutandisa okuwonaawonamu kati naye guno oguliko gwe mudaba nga ate nagwo gwafuna obuzibu nga gwafuna obuzibu tegusobola kwegolola waggulu ate nga kiki anti mmotoka yansika eno naye aye aguggyako nga kukoma wano weti nga sisobola gugolola went up ate ne bampa transfer ng'embala tebajja bisobola bakuyitawa bandeeta eno mu ddwaliro baliyita kosu liri ku Ntebe road lyamagumba ate wanyumira nnyo oli mu private oba mu general ali mu private ali mu private kyekyasinga okunyumirayo ekifo kyali kirungi twetaaya mulimu ne screen tulaba akuba obudde obwo ekyanyiiza twali tulaba mupiira gwa Chelsea ng'esamba ne maaniyo akaana ne kagamba bajja ekibebi bali balina buli omu yalina freedom wemubeera bangi ne mugamba twagala katyuni nga bateeka katyuni omubanga mwagala mupiira nga muteeka tebansangamu obwana ne bujja nangalawo obulema ne bugamba ffe twagala kulaba katyuni ng'omupiira gutandise eddakiika 5 ne bagujjako bateekako katyuni ne ngamba nfudde naye ngamba buno obwana mbukole ki naye nga byebyo naye ngaowagira ttiimu ki ebulaaya ebulaaya nze ttiimu ze mpagira actually mpagira Vipers ebulaaya no wano mu Uganda gamba eri kati ogambe wabadde ogamba Chelsea ne Mani okay mpagira Mani ndi wa Mani Liverpool kyeyabakola 7 yatukuba naye naffe era twasabula ezimu abiina omupiira bwe gubeera so oli kosu abona buza bwagadde katunzi tuwateekawo mbeera eraga nti ndi futuboola abantereko omupiira nze bulamu obwange n'abamumanyi sikaanira nnyo kintu kitali kyange no era bwe mba njagala lumu nali nkyadde awantu naye sinnagula screen nenkyala omuntu naŋŋamba nti sasula ssente tulabe omupiira gwa euro 13,000 ku Star Times nenzimuwa namwana 4,000 n'asasula kati tubukayo okusobola okulaba omupiira omukazi we yali alaba obuzannyo bwamwawo ku Spark n'agamba nti ate muteekako omupiira ffe twagala kulaba buzannyo kati omusajja bambi yayaganya omukazi we n'abeerawo n'agamba aleka omukazi alawo obuzannyo kati ate kimpisa bubi neŋŋamba sijja kuyombera maka g'abantu ate nali nkyali muto neŋŋamba I have to work hard nfune ssente era tekyantwala na mwezi nange nenjugula nenjiteekayo reaction yange nzi bwe mba njagadde ekintu nkituukiriza olwo kosu omalawo bbanga ki kosu namalawo emyezi 2 era emyezi 2 ampa tension nnyo banyambako buli kimu kyonna okunsomesa obwongo ngeje nassociatinga n'abantu actually kati awo first time yonna saagisoma eya senior 1 saagisoma nali nkyalimbye eddwaliro so eddwaliro na senior first time yonna lyagirya bwongo kukozesa mukono kutambula ddangu kuwona omukono gwo tegwatwala nnyo obudde kyekyasinga okutwala obudde
omukwase ngamba nsobola okuwandiika ekyatwala nnyo obudde. Lwaki wali okosawo ku left? Ali sigikozesanga nako somozi wakiko wasangamu muwano mu kuwandiika lutalo ojo okigezesa olabe si byangu hakuba nti oba olina emikono ebiri ng'okozesa right tofaayo okukozesa nnyo left tokifaako nnyo. So kyakutwalira bbanga ki okutandika okuwandiika ddala ekigambo nga kitegereka with your left? Maama nnyabo lwali lutalo naye nga bw'omanya ebya Katonda akuyambako. Awo mudwale wali otandise okugegenyamuko? Haji Sendi wali w'amaanyi baaba yandeeteranga ebitabo black book nangamba wensanga obimaze bwoti ngenda kuwa ekirabo nevurugala akabyo kiraba kuba nti nagana okwatendinga classes bali bampadine classes okuyiga okuwandiika naye lw'obulumi buli nganda n'okusoma kyetaaga lwa bulumi nga kale nga mpulira n'ekyayo obudde obwo ndolwa nti Haji Sendi ali mwagala nnyo. I was a big man ng'ali menta wange nnyo nga yaŋŋamba ekigambo siddamu era nga mpandiika muli naye ng'ali saakimugamba ekyokusoma naye ajja kunteekako amaanyi saamugamba baŋŋamba bansomese. Olwo kyakutwalira bbanga kyokutandika okusoma okuddamu okusoma? Nadda ngenda second term ng'owonedde ddala? Ngaye sinnabona bulungi kuba awo wetwave ne Kosu nenzira ku kyalo awo president bwe yakyali ewaffe. Noddayo ng'ovudde e Kampala noddayo? Nenzira ewaffe. President n'akyala n'ajja okulaba abantu abalwadde naffe abafunye abafudde biki bazadde baabwe. Awo namulabira nange face to face bisamulindwa kuba nali muwulira eri mu maaso era bwe yatuuka bw'ati n'andaba n'aŋŋamba osoma nemugamba nti nayimya agamba akambira mu zintu nuzeemu nagamba n'omwana ngenda muweerera ndamuweerera kati ate omuntu yali aloota okugenda ekitende ate nanyini kitende nagamba ngenda kuweerera ate nendaba nga mutuufu ekirooto mwentudde wakati. Nze ni weyogedde president ndowooza ow'eggwanga president w'omupiira president bangi waliwo ab'emipiira ne bana b'eggwanga so mbadde ngamba katusigale ku w'omupiira kati nagamba nti nonkuyimiriddemu era agamba nti nja mumusomesa abantu tebakubenga naye nga nze nga sinakitegeera sinakikkiriza nali excited bintu ya Mukama wanga omuntu yali adreaminga kitende ate nanyini kitende nagamba ngenda kusomesa ngagamba ne point zofunye tezikutwala kitende nga tezintwala nakuba nti awo ekyagira ekyansuula obutagenda kitende kyali kimu point yali ajja kuntwala kyali kimu kiki bali bakyanzijanjaba nga sinnawona bulungi nga bibugozi bikyaliko nga byonna functioninga bulungi naye nga bakyanzijanjaba embalala ko ye dokita omu n'agamba ono omwana nga akyajanjabwa tunakola tutya. President n'agamba ate kusoma bijja musumbuwa n'agamba afune essomo eri kumpi muno bazadde be nga basooka accessinga okutuukawo tulabe. Kati awo n'agamba tujja bbira abamu A-level O-level somere eno A-level odde ekitende nti kale mukama wange baliwo akasomero awo actually essomero I'm sorry to use that word essomero naye lyali kirooto kyange nga lyendabako naye nga liri amipiira ya kitende naye bagamba nze watotutembarra modani mbasijja ssoma nengendayo kati awo ate obulamu bwange bwatandikira awo okukyuka okunyumirwa obulema butya. That's how I can say. Abaana tebakutawanya somero lyali yabalema oba kati gwekagwe actually bangamba nti nfune essomero era bazadde bange sijja kubeera nnyo negative gye bali naye bo baali bagangende mu ssomero lyabalema bambi kati bunga balaba nti eno bujja kunsumbuwa naye sindibwa n'agaana n'agamba no Juma inogenda mu ssomero ly'abaana abalala amanyire tebakubulinga kyabaawo just for 1 week nabona 1 week mu high school yange tubuulire bwekyali kubanga twasaba ekifo agenda ne sister wange nga ngenze gendayo okureportinga nibanteeka mu staff nenyambala sister n'alinnya boda n'addayo nenziramu ate nenkaba buto nga ndaba ate antadde mu kkomera seeyoleza
okunaba nali naaba naye nga seeyoleza abaana bapya nengamba kaweddemu somero ya Kisulo lina abaana baali bangi kati ate ekyembi obudde bwaffe obwo abantu abalema baali batono. That's how I can say. Ng'era omuntu w'omukono ogumu omuli nti ali mpigi aliwa naye kati abantu bagenda beeyongera accident ezibaawo nazi kansa kati so buli omu yali agala kulaba omuntu w'omukono ogumu yatambula atya taagwe ayambala atya akwata atya ebitabo asiba atya amapeesa nga ye challenge ze nalaba ezo n'abasomesa bennyini nga baagala kulaba yet siba blaming ate sibanenya kabe nange nalabako nga nkyali muto omusajja nga talina mikono ebiri era kyantwali obudde okulaba engeri gyakwasaganyamu emirimu gye. Anjukira omukono ogwo omukozi gwe gutaliiko omunafu gwe guliko kati nange era nalabaguyita munafu naye teri mukono omunafu okusiba amapeesa kubanga waliwo right hand right okusiba amapeesa okusiba engatto kweyoleza ebyo byonna wakopinga otya nabyo. Challenge yali wamu actually yekyalina kweyoleza naye ebisigadde byonna mbikola. Kati awo natuuka mu ssomero aliwo omwana yaliwo ekitundu omwana oyo gwe nali neesigamiddeko tajja kunnyamba akuba naye teyanyamba kiri awo naye simunenya anga ebintu byansi kuba ye kyeyakola twadda mu ddoomu yeemu nali nyina busente bwange sente yeneeyimirira twamala ozirya ne ziggwawo n'akyusa dormitory ate kati jjukira ndi mu senior 1 bwe yali asomye first term essomero alimanyi bulungi kati nze second term nga ndinga kakabuzi kati nenoonya omwana ali mu ddoomu ki nga ate sibimanyi ate awo namanyira nti kati Juma alina okukula nensaba Katonda nengamba kantoleke mbe mu ssomero mbuli afazaali abanzire ewaka bantuuka ku geeta asikaali nangamba ogeza n'osalaawo engamba kaweddemu nenkomawo nenkaaba buto nensaba nengamba Katonda nyamba onzije mu kino nga buli mwana ayagala kundaba abaana kale sijagamba nti bali bansosola kuba bali basembera wala ng'oluusi bannumirirwa nga biki netutandika obulamu wiiki emu weyaggwa wiiki ngegenda kuggwa ku Lwokutaano baleeta amawulire nali mabega nga nzaaliko aye kuyabana nga bakayana mu maaso batya okuŋŋamba ngenda okutuuka bwenti nga nzaali ku kifaananyi nenyiiga ne baga mumpe ekifaananyi kyange naye nkibajjako ne basirika amawulire nenga bajjako nenga tereka kati awala we nafuna obuzibu awo bifo awo sinafuuka nnyo wattutumu okutuula n'abaana abo bansosola banajjanga okutuula n'omwana ng'omwana avaawo nga ntuula n'omwana nga nsigala nzekka naye bajja omutamiivu lumu omuvubuka yali atamidde ng'ajja yali tabitegeera n'atuuka ng'atuula nange kati abaana ne baseka bwe baseka n'abagamba nengi museka biki nenkitegeeza nti kiki basirika n'atundaga ate ntudde noono bwe yayogera yakyogera na buli nyankole nagamba ntudde noono kati namana ekimugenda mu nagamba no nagamba no n'okutula noono yesi muntu netutuula omwana bambi yanyamba Jonathan, I respect you my brother kati awo nentandika okwebuliramu ekonfide nenfuna omuntu gwentula naye mu ddoomu naye nga mu ddoomu ngenda bugenze mu ddoomu nenvaayo okuwandiika hano mu class kubanga walujjukira waliwo watuuka ekiseera nga basoma busomi ng'olina okuwandiika wansi so njagala kubuuza eyo peesi wali wamu n'abaana twafunanga mu challenges kapeesa ako kaali kannema nsaba Juma tusooke tugende mu kuwummulako bwe tukomawo tutandikirawo abasomesa bakufunamu kafansonyi gwe nga bakutwala mpola mpola era bakutwalanga nga a normal student bwe tugenda okutandikira tovaawo.
Zirinya kitundu nkwaniza mu kitundu kyaffe ekisembayo kya MWASUZE MUTYA webale kubanga okyekuumidde ku NTV ne Spark TV YouTube kwetuli amu ne Facebook live. Omwami Juma musambi w'omupiira mbonzi w'eddiba wetuwumuliddeko nga bambi ali ku ssomero challenges nyingi okusosolebwa banne bw'atulawo ng'oli avaawo akola kino buli omu alabirira ddala bamulaba ng'ekyobulambuzi lwema yagala kulaba bw'akolamu bintu bye akabi amaziga bamulese walabanga ensi emuganye naye Mukama Katonda asobola omusobozesa n'agumamu baabasomesa bakwatirwa ekisa naddala no mu class engeri etali ssomero nti lyabakateyamba oba baliko obulemu ku mubiri bakuyambako ya basomesa bambeererawo kuba batuse ekiseera nga sikasipidi sikasobola kati nga madamu obaani alina okutuula kumpi naye nga nze mbijja wali nkopula mpesitinga wano so bwe nakolanga so waliyo paka senior 4 nayo paka senior 4 kuba yali deal yali contract yange nali nyina nabo kuba Mr President yakwata sente naziteekayo omulundi gumu ezo na kati ato balinga basamba mupiira bali basamba actually awo njja okugira nali nga nekyaye nentandika okulaba abaana nga basamba omupiira bato nengamba kantwalingeko baana limaze ebbanga byonna nga samba mupiira nengendamu nensabula mungi games yanandaba nadduka nayita batica banene bagenda mu birawuli ne batandika okundaba wenavaayo nangamba jangu mu kisabo ekinene naye wa balance ganga otya bannaye byanyumiranga nga sisobola kugwa nti ngweguno omukono no nga bwala omukazi w'olubuto taswagwawo bwati n'ow'omusindika bwati akyukka n'ateekawo n'oludda nange wenabeeranga actually ne mupiira wengira batasobola kunsindika nti nsooke wano no never so kati awo nibateeka ku tiimu ningira ku kisaawe ekinene nensamba omupiira abaana banjagala abasomesa ne banjagala nentandikirawo nensamba emipiira gy'amasomero wonna ku levo zonna senior 4 notandika okubanga oli ku tiimu ya mupiira saatuuka mu senior 4 natandika mu senior 1 nga ntandika ku katebe senior 2 ne bandika ku first 11 wow ensamba so omupiira gwakutwala ekitende finally mu A-level kirooto kyange tekyatuukirire kyakitende naye nga bwe nkugambye nti ze sipowa bwe ndiba nzadde omwana mu maaso ndigezaako asomereyo kuba kati awo wetwamalira nagezaako okufuna access etuuka president nga sigirina ate ono yali coordinator yali alwadde ng'agenze bweru era mu biseera ebyo yawumulira Mukama na Allah namuyita Mr Sendiwa nawumula kati nesigala nga sina access etuuka oli big sponsor kuba nakigezaako emirundi mingi nengenda nga sisobola nengenda ekitende nengezaako nenkuba nenkubira wabweru ku gate nga nengamba nti mpumuddemu kankiwa obudde kankiwa obudde Allah wanaaba akyagadde ndyomutuukako actually ekyo kitu ekinnuma mu bulamu omuntu okuweerera from senior up to senior 4 nga tofunanga chance emwebaza nomugamba webale onyamye ensomesa kintu pya kinnuma so A-level yo wagikwatako ye walituukya senior 4 A-level nayitana nali nyina 40 mu O-level then awo nentuula omwaka nga sente tewali sente waali nga alina okusooka okuyiriba onoyiriba otya ate ekyomukisa omulungi naye maze okusoma obwa coach nayanguwa mangu nnyo nensoma ka beginners course nensoma ne ka continent course nensoma ne FUFA level 1 kati mala akagimala bwe nti ne bampa omulimu awo mu barracks emu ey'amagye netukola contract ne bampa sente nezikozesa speed nengamba guno omwaka kangufiise training oguddako nezeeyo nenzirayo mu A-level netandika nensoma kati awo senior 5 nesomesa kati awo mu senior 6 aliwo abantu abankwatirako banyambako ne bampushing actually that's my team yange banyambako mwalimu Filipo Kamugunguno
yampererako mu senior 6 awo ne bajjako meya safari naye nancontributingirako babaako n'omulala honorable kati nawe honorable by then yali ambassador Wilson Kajwenje yansasula ne registration yange ya senior 6 ne tamu ezo 2 nempitawo awo nabakulabira eri mu training lwaki bakuyambako baku kitundu bali bamanyi record yange bamanyi byonna bye nayitamu bamanyi family background yange buli kimu kyonna awo family eruddawo contributinga family yali amaanyi ziva mu family nga si ya sente senior 6 ogimaze senior 6 ngimaze kati awo senior 6 actually before that natandikawo academy ey'omupiira sports academy ey'okuyamba abaana mission kati ekintu ekyo nakikola nga amaze okumala senior 4 ogwo omwaka gwe natuula neŋŋamba kankikyuse nkole academy n'abaana abalala mbayambe abalina ekitone eky'omupiira basomerenga awo bakozesa ekitone sente ozijja zikola academy nasooka kubba za maama n'abazadde tulabye nazibba ajja kunsonyiwa najjayoko kabokisi keke nengula akapiira ka mitwalo 3 ke natandikirako naye finally netonda nemba nemuddiza sente zegari nga nkuze ngazizaddemu nnyingiko zaali bizike kati academy inamu abaana bameka abaana academy nyina family yange ina abaana 132 aba registered watandika na bameka atandika n'omu omu ku sente za maama ziri twagula akapiira nga gwensamba naye nayita banne tutandika nga kyetagisa ky'okujoininga academy yo academy omukusooka qualification yali kuguluko magulu ga 2 nokweyimirira nagenda nyongezaako embagamba nomugule ku ngato mugule ku bujozi atandise okulabikako nga bwe tulabika tandise okufuna baganda bange abaali bakula ku kyalo ne bajja eno Mark John nga batandise otibwamu ku mijozi netunyuma awo na vac ya senior 4 si vac olugenda awo vac ya senior 4 naye nakiplanninga dda actually nakiplanninga dda nga ninga mu senior 2 nengamba nja kukola academy ku kyalo naye nga sirina power eyo sirina maanyi wenkonvinsinga abantu so nafuna obudde obwo nga ntudde kasina mpeerera nengamba kantandike ku kino ate abantu idea ne bagibayinga kituufu kati academy eri gye twalimu twagwa ku accident netuula gye nakomyawo nenkyusa erinnya nendizaamu ye Triple Stars Academy nenjidda kubanga coach naye yadduka nga kibaddewo nozali atidde ntibajja musiba naye bibaawo ebyo netutandika ekintu academy kati atutumu. So after senior 6 towasooza ku university unoddamu academy last year saafuna buvumu oba saafuna abantu bampushingayo naye nga bwomanyi nga bensipowa nja kuddamu nja kweyiribira ejja kwetwala ejja kutuukayo kuba kati naconcentratinga nnyo ku baana bano nfuna abaana bennyamba at least nga nange bwennyambiddwa nfuna abaana bennyamba ate nga webali sofaanyi n'abaana 27 abali ku basale nga bava mu academy yange bagenda amasomero ag'enjawulo obuyambi obujjawa no ekinyamba kwogera nkwatagana n'abamasomero netwogera nemugamba mission yange nali bwenti ne bwenti so ngezaako okulaba nti abaana abamu nabo bayamba balina ekitone basome nampuliriza n'abawa chance kubanga nze abaana njagamba sina kyembaagalamu ekikulu kinyumira nnyo okulaba nga nze ekirooto kye nali nyina kya Uganda Cranes nga aliwo omulala akikyesinga ngaaliwo akikyesinga ati awo namala senior 6 nensoma obwa coach nensoma KFC tegisoma ekabaale ne instructor kyambadde Livingstone nempita bulungi Confederation African Football then tuba tugradinga otandikira ku beginner nodda ku FUFA level 1 nodda ku KFC nodda mu CAF B ne CAF A kati bakocha abatraininga mu Uganda Super League bo bali ku CAF A then aba big league bali mu CAF B ne CAF C so nanga awo wendi so academy ngegenda mu maaso ngekula ngeparticipatinga bikopo ebyenjawulo
nange nfuna amasomero ntandika coachinga amukama nyamba ati awo wenafuna program eyo kujoininga team y'abantu abaliko obulemu because I'm fighting gezaako nnyo okulaba nti at least omuntu aliko obulemu bakyenoma nnyo badde nabufuna nkuze naye nze manyi obulumi bwempitamu so njagagezaako nabo basome bafuneko kyebakolanga bo. So abalina obulemu obagattamu n'abatalina bulemu? Nyina ebintu bibiri. Nyina Triple Stars Academy ne Juma Foundation. Juma Foundation yo yabalema. Byabalema zijja kulimba nti ali mu mulala. Naye eno Triple Stars Academy ya mupiira ojala kitone kyo tekikweyimirira nekikutunda n'ogenda mu ssomero. Actually nyina abaana bali mu big league. Bali mu kalo kalungi like two of them basambira nga batwatandika nabo. Tolowoozezaako kubanga osobola okubasakira kubanga ndabakokko neza academy ezisinga nga zigendako emitala w'amayanja okusakira abaana? Kijja kutuuka ekiseera kinakituuse tubadde tusakira muno mu ggwanga nga abantu bawero wishers batudonatingira emipiira emijoozi biki kubanga ffe nange nga mbagula emijoozi just wafuna deal ya company yatwambazaako uniform. Yatwambazaako nga omanyi family ennene ebizibu bibeera bingi ebyetaago bingi kati baba aliko obulemu abo bo bali mu foundation bona nasoma ICT kati bo mbayigiriza computer ebiseera ebisinga nakulawo ka computer center abaliko obulemu abo bebasoma bambi bajja abasingamu bulemu ki bw'osinga okutunuulira mu foundation yo? Sifa ku kya bulemu kyonna byenna solongazi oli ku special need bankwetaaga kuba ffe manyi obulamu bwe tuyitako batisosola abayira so onokubanga osomyeko nga at least you are proud of yourself. Omuntu oba osomyeko obeera proud of yourself ate nga kyetwetaaga ffenna most especially abantu abaliko obulemu kyetwetaagira ddala. Otambuddeko ofulumyeko mu ggwanga oba okyali mu Uganda bwokka bukyanga ozaalibwa? Ntambuddeko ntambuddeko actually mu East Africa nagendako Kenya Rwanda yananga mupiira then netugendako mu East Africa Ghana Accra actually twabadde recently ne team ya Uganda Ukraine zibadde nkugamba ati eyo Katonda yampise eno nanteeka kwene y'abantu abaliko obulemu nenjituukako yeggwanga nenkiikira eggwanga. It was a dream come true kubanga nakaaba nga bakuba oluyimba lw'eggwanga tuyimiridde awo nyambadde Uganda tuyina ebenda ya Uganda bakuba oluyimba era buli omukyando badde aloota omusambi gw'omupiira nga bwobimanyi era awo nali mu black kati mu amputee nze nkolanga goalkeeper then banaba okugulu okumu bo basamba mu field basamba wakati mu kisaawe. Goalkeeper okikola otya? Kuyiriba obulamu si bwangu so long as weewaddeyo ekisinga kuba na mpisa na passion na kusaba nnyo Katonda buli kimu akituukiriza. So okyakitunuulira ekyokusaba omupiira n'ogitwala mu maaso wadde olina academy n'ebirala oyiriba nabyo? Amazima amatuufu omupiira nze naye aguvaako ogusamba. Reason being nti abaana be nasooka okutraininga ate bavuddemu ekyamaanyi ate tekiba kirungi okusanga be nayambako okupushinga tuli mukaanira mu kisaawe kyekimu. So nze siri selfish nagamba nti no leka nze nsigale nga mbasakira nga nyambako bapushinga omupiira nenkwitinga ogusamba nensigala mu gucoachinga n'ogumanaginga. Kusomozebwa ki kw'osanze mu coaching ng'olina omukono gumu? Coaching lumu nagenda lumu omukwano gwange yankubira paasi ngende njira essomero okutuuka omusajja yanyooma yagamba essomero lyaffe level gye liriko tuleetedde omukono ogumu kati mukwano gwange yali alina power n'amuza ebbali namugamba trust him and okuli amazima nakikola na mutima gumu okulaga oli nti nsoboda anti omulema akola ki asoboda napika nnyo eyo tiimu nenjiyamba neva mu group yayita kibanga okuva mu group twamalira mu semi final batugera mu semi final netugera tumalira mu kyokusatu
kati oli ne mulaga nti we can even omuntu ng'alina obulema ku mubiri asobola okuyiriba n'atuukiriza era kye training abaana abo tuwenyoomanga omuntu wakunyooma ate bw'onnyooma mu kusooka kyali kimpisa bubi ne bw'onnyooma onnyumira kuba ompa amaanyi nkikola nti nkulage nti nsobola nga bwe nkugambye ebyange mbikola nga biri secret nenkyabya nga kimaze ovaayo that's me. Abasinga balina endowooza nti omuntu aliko obulemu aba n'obusungu bungi. Ekituufu tuba n'obusungu era kyenkuutira baganda bange abaliko obulemu tukakkanya obusungu nange natabukangako naye natuuka ekiseera ekyo levu nengivaako neŋŋamba kanconcentrating nkakkane nga ntegedde ndoza kyenjagala. Kwali kwebuulirira oba kwakutuusa ku mitawaana olw'obusungu? Ate kwantuusa ku mitawaana wadde kwali kutandisa okusajjuka okuno n'erinnya lyange naye nagamba kankakkane era nenziramu nemba Juma gw'olabako kati leero. Kikunyiiza omuntu akwatirwa ekisa nakolera ekintu olw'ekisa nga tokifunye olw'okuba okoze bulungi n'olumu nakwatirwa ekisa kikuyisa bubi? No, tekimpisa bubi era waba kikoze I really appreciate nebaza. Actually abamu balina endowooza eyo nti omanyi abalema bantundu nga bw'oyogedde ono wakagaali bw'okasindika ensi z'ebweru nga tomusabye guba musango yagamba onyoomye olaba sobola kwesindika? No, oyo kati sinze nze bw'ojja n'oŋŋamba nti Juma nti nkudonetingidde emipiira 5 mu akademe yo nkugamba neyanziza mukama wange nenjirisiivinga nenjanjula tekimpisa bubi. Mpozi ono aŋŋamba nti anti gwe Juma tojja kusobola kugula uniform ya mitwalo 800 nga tagimpadde naŋŋamba sijja gisobola kati oyo atenza nkola nnyo nengula naya miliyoni nenjigula yanyiiza naŋŋamba tosobola kugula uniform nenjigula nenjiteeka ku amannya stickers nenjikuba oyo nange eri bweti Western Region ndoza nalinga wakubiri okuba ne uniform ennungi naye nakikozesa busungu n'amaanyi. Obulamu bwo obulabawo mu myaka 5 mu maaso okujja? Mu myaka 5 nsuubira nja kuba muntu avunaanyizibwa nga nyina abaana basamba mu Uganda Premier League nga batandikidde nange nga nze nabaguluminga ate nga nange nja kuba nga ndi ku FUFA nga ndi ku CAF nga ndi ku CAF April which means mbanso n'okukoochinga chance webange ebaddewo ne Uganda Queens mbanso ogikoochinga chance webaddewo ne team nsobola okukoocinga ez'amaanyi nga Katonda ampadde obuvumu n'omukisa n'obuyinza. Amina. Mukama ashituukirize kino kubanga nze ndi believer ate ndi dreaming a bit. I know. Mukama kugiyana kwa mutima gwo n'obuteesaasira. Senyooma era kyenkuutira baganda bange abalema bandaba oba n'abantu abalakozi gino mibiri accident zibaawo birwadde bibaawo nawe osobola okufuuka omulema eddakiika yonna nti tuwenyoomanga buli kimu kisoboka kasi omuntu ow'omunda abanga ye mulamu nga yekkiririzanga kasoba n'empisa n'otegeera kyoyagala n'okwatagana n'omuntu. Kituufu. Try to be humble abantu baanirize mu bulamu yiga buli kimu kyonna. Try to appreciate walafunyeko omwana akulaba mukamwa okulaba mukamwa okimanyi tebabuda n'akunyooma ababuda tebabuda yanyiiza ne mugoba ne ku academy ne mugamba veeko ne jazz zange gireeti naye yatuuka n'aŋŋamba kochi nsonyiwa ali mu ssomero ly'amaanyi eyo embaale yabunaku ankubeeso n'aŋŋamba kochi kati gwe wanfuula kino gwe wanfuula nga wudde nga neebaza sendi owa baasi ne mulindwa naye omwana waŋŋamba nti kati ndi wano bansasula nsamba buli kimu kyonna. Yali akoze eki? Nakajjamu mu kisaawe ne kayomba namugamba amukola substitute n'aŋŋamba onzijjamu otya naye kati ffe bakochi kituyisa bubi omusabi talina kulaga reaction eyo alina okuba nga akuwa ekitiibwa mugamba vaayo ng'avaayo kuba kyoba obaze olabye nti ate kiyamba ttiimu.
abaana nga bakula baba n'effujjo naddala abaana nga baliko omukulembeze actually abantu bonna tinosanga ne boss wo ng'oli mumugegenya oli okutteyokko omu ku ttiimu yo nga kugegenya omukisa kubanga nze mba traininga nabo mbaprovinga nti oba olemeddwa okukuba free kick ensoo gyekubira n'enywa ate ne mbagamba nti olaba nze njikuba alina omukono gumu kati ate gwalina ebiri kati nakyo nekibateekamu so nabo bakikola nga bagamba ne kooki olaba akikola alina gumu wakife naffe tetukikola nebakikola na mutima gumu. nga tulituuka mu komekero yasho yaffe y'olunaku olwaleero gavumenti kiwali agadde ekuyambeko gwe oba kikyola ekibulamu naddala mu mupiira kiwali agadde gavumenti ekyuseemuko? Of course nze kyemba ngisaba nti abantu kyembanyi mu Uganda ayinza obutabeera omu ali ku kintu nga kimu kugezaako okuyamba bano bannaffe abalema n'abantu abalala at least bandibadde bavayo ne batusupportingako tetukaka sikaka tusaba if possible oba n'omuntu weerowisha asobola okujja n'atusupportingako cause what we need buli omu yeetaaga munne etwandyagadde bwe mwabeere nga ali musanyufu mu mbeera eno so tekiba kirungi okuba nga olina miliyoni ku nsawo Juma n'ensula enjala ng'ate osobola okungulako emmere ya mutwalo tekiba kirungi so twandiyambye kimanyi tesobola kuyamba kyonna naye akatono ako k'oba oyambye so ogenda mu maaso. Uganda enkya neefulumya abaana ne bagenda ebweru kuba teri kintu kizibu ng'okutandika akademe. Buli muntu alina akademe bannaye mumwebazengera you people mbebaza bimenya tebigoba tebigoba nga bw'osuubira nti ntaddemu emitwalo 5 ojja kujja mu miliyoni never. Guba mutima gwakwagala oyambako abaana b'enkya kikole ki bagende mu maaso. So gavumenti yandibadde tuyambako ekyo most especially abantu abaliko obulemu wabanga avuddeyo nga yeewaddeyo at least try to support us. That's what I can say. Kyensobola okusaba. Okay. Kubaja project yange so far nyina abalema bali 8 bensomesa computer nina ndyagadde nzigaziye basome computer center yange Juma Foundation eberezeemu nga y'amaanyi abalema bokka basome computer ICT n'ebikusoma eri mbita basoma then bano bateekamu knowledge ya computer. Abantu abakubeereddewo mubaka ki bw'olina gye bali mu lugendo luno lwonna okuva eri bannaaye ng'omenyesa omukono gukutuseeko? Juma ekyempisizaawo bantu nakunjagala nakuntegeera era mbeebaza ndi kumpewo sobola kumenya omukomu naye mwabo ojja kusooka okwebaza maama wange ne muzeeyi wange ne famire yange mwebale kumbeererawo buli ddakiika yonna. Then nebazaako mweyitira president wadde ali former Mr. Lawrence Mulindwa nkwebaza buli kimu kyonna wadde sifunanga chance ekwebaza nenkulabako face to face naye wano I beg you nti nsuubira nti bajja kubula nawe ojja kuba olaba nkwebaza nnyo wambeererawo obulamu bwange okubaawo. Then nebaza ne mukyala Haji Nadduli oyo yanyambaza ne kati buli kimu kyonna mbeererawo niwe mbanze mu kibuga suleeyo embeera eyo namuyita ssenga wange ye maama wange ne Honorable Kajwenje ne family ya Filipo Kamugungu embeereddewo they supporting financially okwadvisinga buli kimu kyonna wemba nga akyamye nga bankomyewo ku line bwekivuka tubimanyi fenna tukola ensobi ebanga akyamye banziza ku line bangamba Juma ovuddeko tereera ate nammwe nebaza management ya Spark ne NTV okunzikiriza okujja okwogerako n'abantu abaliko obulemu n'abantu bonna kujja okunzikira twogeramu ku mboozi yange kyembakuutira abaana abaliko obulemu n'abantu abakulu n'abatannaba tubeere bakakkamu tubeere bampisa tubeere basabi nnyo ate tusuubire bukimu kisoboka kituufu. Naawe madamu nkwebaza nnyo okunkyaza
Mwebale kusiima ssebo. Kabadde kaseera kangi. Barakallahu fikum, mwebale kujja. Barakallah. Bannange nange saagala kusukkawo olunaku olwaleero, njagala okubagaliza olunaku olulungi. Yenna amanyi president we Dr. Lawrence Mulindwa tambuza video no paka rene mutukako asobola okuba nga ategedde nti bambi Juma byonna byamukolera yabisiima. Tuliga okusiima abantu nga bakyali balamu oba flowers zaabwe. Olina gw'osinga okwagala sitaawo fuakadde obeere ng'omwebazaako. Jaba sibulira wano atakumira mpira bankumire bagaliza olunaku olulungi. Bye.